njagala okwogera ku nsonga y'ebisiyaga eno. Ensonga y'ebisiyaga kati ekutte wansi ne waggulu. Abantu balowooza nti mu nsi muno tusobola okukola buli kimu kye twagala. Naye Katonda yatonda omuntu n'ebigendererwa bye, n'atonda ensi eno. N'atonda omusajja, n'atonda n'omukazi, era n'abagamba mugende mulye ensi eno, ate mugende mweyongere mwanje, mweyongere obungi. Kakati ebintu bitandise okujja ng'ebisingira ddala bitandise okukontana n'endowooza ya Katonda eyo n'enteekateeka ye. Kati n'olwekyo tuwa Sitaani amaanyi abe ng'awangula enteekateeka za Katonda. Nga bannayuganda tubadde ensi etambulira ku for God and my country. Ku lwa Katonda n'ensi yange. Kati tulina okusigala nga tutambulira awo. Abo abaleeta ebisiyaga balina ebigendererwa byabwe. Abamu baagala kusaasaanya endwadde zongera okutulya eno, zitta abantu baffe, zitta abaddugavu, ate n'ekirala endwadde bwe ziba zizze be bagenda okusooka okuleeta eddagala, lino eddagala ligenda okubawonya. N'olwekyo ffe ng'Abannayuganda tubyesambula, era njagala okusaba abamemba ba Palamenti bonna babeere bavumu, bagende mu maaso balabe ng'ensonga eyo bagiziyiza, era bateekewo ebibonerezo ebyo ebikambwe ebiremesa, naddala ebikwatagana n'abaana abato. Era njagala okulaba nti nno ffe ng'Abannayuganda twongera okutereeza abaana baffe mu nsonga zino, kubanga amaka bwe gaffa ensi yonna efa, amaka bwe gatanywera ensi yonna esaanawo. N'olwekyo ensi yaffe nga Uganda egenda kusaanawo. Togenda kubeera n'amaka musajja n'omusajja ate bavaawo ne bagaa nti ate baagala omwana ne batwala omwana wa gundi. Kati omwana oyo bamusomesa eki? Era mu maaso omwana oyo agenda kukola ki? Kyekimu n'abakyala. Kati abaana baagala kutandika okuba nga bamanya nti era bino bigenda mu masomero nti famire ng'erimu omusajja n'omusajja n'omwana, omusajja n'omusajja yadde tebuli mwana, omukazi n'omukazi alina omwana batalina mwana. N'olwekyo ebyo abaana baffe batandise okubisoma ne balowooza nti that is the family. Family kasita ekosebwa, ensi yonna ekosebwa, kubanga ensi yaffe obutafaali bubiridingira ku family ezo eziteredde ezinywedde. N'olwekyo ng'Abannayuganda ffenna tutubamu bweraliikibwa kutya tebagenda kutuwa ssente, tebagenda kutuwa buyambi, kubanga ekiseera kino tugendamu ensi zonna eziri wano zigenda kutandika okweyawulamu. Ziriwa eziwagira ebyo ebisiyaga, ziriwa ezitawagira bisiyaga. N'olwekyo tunaabeera mu kiminja ky'ezo ezitawagira bisiyaga. Nekirala nga ffe Bannayuganda tulina okumanya nti tugenda kubeerawo ku buyambi bwokka, tulina okubanga kwekolerera n'okunyweza eggwanga lyaffe nti mu maaso tusobola okweyimirizaawo nga tetuli ku buyambi. N'olwekyo ensonga y'ebisiyaga tugisuula ebbali nga Bannayuganda. Era njagala okwebaza Church of Uganda yavaayo negamba nti bwekiba kitegeeza butatambula na Kantibale tetugenda kutambula nabo olw'ensonga eno. N'olwekyo ffenna tube nga tulina endowooza bwetyo. Kuva kaakati kibe nga buli nzikiriza, buli bwebanga esomesa evumirira ebisiyaga, oba Abayisiraamu, oba Abakatoliki, oba Abaprotestanti, oba Pentekosto, oba baani, bonna batandika okuvumirira ebisiyaga. Tulize nti bamemba ba Palamenti tebagenda kukola nsobi ku nsonga eyo, nti bagenda bonna kuyimirira wamu. Era tulowooza nti ne pulezidenti w'eggwanga lino agenda kuyimirira wamu n'ekyo, kubanga akakasa nti n'emabega yalagira ddala omutima teyandibiwagidde. N'olwekyo nga Bannayuganda tugume tuyimirire wamu, tube nga tuyimiriza ekintu ekigenda okutandika okutulya mu nsi yaffe. Bannayuganda ku nsonga ya ku kalica zaabwe kyogerako otya? Kalica zaffe si za bisiyaga, era kalica zaffe olaba nti ate kalica zaffe budde mabega olaba nti zo zitoleretinga n'omusajja okubeera n'abakyala abangi okusinga omusajja okubeera n'omusajja omulala oba omukazi okubeera n'omukazi omulala. N'olwekyo kalica zaffe ku nsonga eno y'ebisiyaga ndowooza zirabikira ddala nti zo si ze ziriko. Naye mabega gye byali bitandiseeko
ndowooza byatandikako abajulizi awo we baafiira abajulizi ne beevaamu ne bagamba nti ffe wakiri okufa naye tetugenda kutwalibwa mu mbeera efaanana bweti ne beegaana ebisiyaga olaba nti era lwe lwali olutalo era lwe kyekitumusiza Uganda ne Uganda netuka okubeera ensi ku lwa Katonda n'ensi yange moto yaayo kubanga n'abajulizi balwanyisa ekintu ekyo ne batuuka n'okuttibwa kakati ate tubireeta tutya mu kiseera kino